yenze yeddira ekinyomo Saalongo Kanka Kapita obutaka bwaffe buli kyase eri Ssaabasajja yasiima n'ayitako ku butaka bw'ekika naffe tuyogeyoge. Omanyi ekika kyaffe kyekimu ku bika ebirina oluyimba lw'ebika. Mbadde nduwuliriza wano ku makya nange ne neesiima nti owaayi naffe gye tuli ab'ekinyomo bampita Kanka kambeerawo mu programu Mukulembeze w'enkya ebikukunavu n'abakukunavu. Akanyomero kano kali mu programu Mukulembeze w'enkya. Njagala okwanjulira amangu n'embiro emikutu gyaffe egya social media. Ogusooka ABS TV erina omukutu guyitibwa ABS Television Official. Naye abalaba programu eno bafaanizi baffe wenna okuva mu districts ez'enjawulo, okuva mu nsi ez'enjawulo, temutuwagidde. Mutuwagire ku mukutu gwaffe guli oguyitibwa Tamale Mirundi Official Page. Tamale Mirundi Official Page mukutu gwa YouTube guliko ebyafaayo byonna, kuliko programu zonna eziddukanya programu za Tamale Mirundi. Naye ng'ekikulu ekiriko ku mukutu ogwo obutabo bwe mu audio version. Kati waliwo emikutu mingi egiddukanya Tamale naye ate tewaliwo gukola reference ku butabo bwe saako ne programs ez'enjawulo. Solo zisanga ewalala naye funa audio version. Audio version bwe butabo obuli translated oba obutabo obukyusiddwa ate mu maloboozi gwe alina emirimu gyo gy'okola n'oteeka mu matu n'obuwuliriza. Guli Tamale Mirundi Official mugende mu subscribe mutuwagire. Na leero tugguse mu bikukunavu n'abakukunavu. Okubikubira mu tooki abeera mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu Mirundi ebya wiiki eno. Naye ng'ensonga enkulu ze tugenda okwesibako ziri nga ntono nnyo. Mbadde nyina kyensoma wano ku makya ne ndabawo mu kakiiko ka Kosase akalala akakulirwa ennaku zino Munyagwa. Katundu yakavaamu naye yakawa nnyo hype ne kalinnya. Kagamba nti waliwo omukubi w'endere whistleblower eyavuddeyo n'agamba nti ssenkulu w'ekitongole ekikulu ekikola enguudo Kagina ayitiriza emirimu giwa ababe nti era bagenda munoonyerezaako kuba buli ewali injiniya ndowooza aleeta ba Luganda mikono mikwano. Eyo nno nsonga nkulu. Mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu Mirundi mwongere okutuwagira ku nsonga ez'enjawulo naddala obutabo bwe akapya ajja kuba akatubuulira lwa nsonga nti era osobola kubujja ano abasalaasala emikutu gyaffe okubeera nga muteekako ebyammwe mu byesonyi. So gy'emikutu gyaffe egyo gye tulina ne ABS Television Official Page saako n'Omukulembeze w'enkya ne programs ezo z'olaba. Twagguse dda mu programu Mukulembeze w'enkya nsooka kutuusa bubaka busiima mu nnaku zino okuva twamala show waliwo eggulu eryajja ne lifuluma abantu ne basiima kintu kye wayogera emabega awo. Bulijjo wali otugamba nti Besigye ayina petrol station nga tuwulira babyewakanya jjo nga tulaba amawulire nti ku petrol station emu ku ttoto za Besigye wagenzeyo abazigu era CEO najja amawulire okutunnyonnyola ekyabadde wafiiriddewo n'abantu babiri. Abantu bulijjo balowooza oba propaganda wa byabufuzi. No, you see, bano abantu be bamu. Nze kyembasaasirako kiri kimu kyenkoledde abantu baawa nze nagaana obujoozi ajje tumufuge nalinja batta ono mutabani wa Kajiji ekintu kye kinnuma n'ekiro mutabani wa Kajiji n'akijja mukama bumirye nalinja kola mutte singa taliiwo kati kubanga mmwe ekibakola obubi naye have hard time nti gavumenti zonna zinsanze wano nenzirabako emu ogikozeemu zonna nabano nembeera nabo emyaka 14 naye nze kyali nabo myaka mingi njagala Museveni yekka omanyi mwawe babakwatira nti kati n'ekyabeesigye kyennyini nakyo kyali kifu kitya ekyabeesigye ekya petrol station nakyo kyali kifu kitya. They don't have communication skills. One ogambye nti wajja n'abasecurity ne bakwata ne mubuulira n'abaliwo titulina operation gye tugenda okukola wano. How can a security operative work like this? Nojja n'obuulira what if balize batya nga normally ab'omunda be baba balina plan gye bakoze information nti toyindaga nti ewakiso sente zijja nga kivudde mu banka akamotoka ne kajja ne kabba mpulira bakuba saidi yawo notekola nfu puluzi bazirekawo. You see, security camera si isu ne mbulaya gye ziri babikola ebintu Isirayiri yeetooloddwa
lulimi nga bwe naandika kuno Museveni nti lulimi. How do we help olulimi luno butalumwa manyo gaalo? Olulimi luli mu kamwa lwetwoloddwa gaagala kululuma. Isirairi erina Mossad. Mpulira America bwe bagikuba mu Twin Towers, Bush teyagobako security boss n'omu, yagamba katuteekewo internal intelligence ekumonitoringa ng'otuuse mu America, kuba abaana bali balina buli kimu kyonna ekibatwala mu America. Kakati ekikulu mu nsi intelligence, kunoonyereza okubeera ku ground, nti infiltration naye si security cameras bajja nabo bazimanyi. Ayinza okujja nga yeebise mu Europe bwe bakola, temulina babbi wano. Omuntu ayinza okujja nga ayambadde gloves n'omugjawa fingerprints. Kituufu kyobola ati fe ababisoma ntunuulira mada ne meya guno omulambo ndi gwe bajjeemu olulimi oyo Muganda yagenza okuloga nti abasajja bajja according to Bukedde ababiri ne basigala mu mutto ogw'emabega, oli n'afuluma n'agenda mu supermarket. Mu supermarket mwali sente ze bali bagenda okubba, simanyi bali bagezaako okubba sente, simanyi oba baakuba masasi. N'ekyo kifu kinakyo it was poorly packaged. Mugambe mu aba security, mugambe nti mwabamawulire ensonga za security ffe tuzennyonnyolera. Wa security ajja ku radio oba ku TV annyonnyole incident. Bwe bazze tubalabye badde bakaayana bukaayana. Gundi obwajja enanga bwajja ayogera bibi. Bano bwe bajja boogera byabwe. Enanga is fed, enanga alinga lire era enanga abo kikiba bamuwa buwi. Nti yogera sepuje mandle kimimba balemeranga. Mi nti oddira omutwe gwange ogufuula dustbin ku sente mmeka. Tamale yogera bino nawe ofono bamulagira musajja adde ofono mumuvumira bwereere. Ofono bali agabbiga dizayina ba architect babeerayo eri mu curtain. Mwagudde eddakava muleke abasajja babbe babba w'akantu, ababba w'akantu babbawo ki. They can pounce even on you. Eyo tugiyita elimination trap. Nti bannaabwe kubanga kadde mu Uganda mulimu elimination murders. Nti wansanga twakolagananga naawe dda kankutte. But you tell me what they had stolen at Besigye's petrol station. Azirina kubanga party yemu kankubuulire nti bano baadira Besigye nawandika akatabo kange the making of Dr. Besigye. Tisemwogere bwe yajja, which is not bad. Bagamba katukwate nti jibbiri tuzigalire. Museveni afuge nga Besigye akirindiridde bwe kigwa ffe tukiyolawo. Yes. Kaakati tebaanoonyawo musika, tebaanoonyawo how Museveni yenga akola expansion aleeta bano. Bo balowooza nti okuva ku Museveni era be bajja okisigaza kyekivudde kibalema. Tebalina publications y'obujozi bulinga bujozi. Kakati nombuulira kagundi oyo eyagoba Abaganda 7 mbu babbi muyinula Kajina nze simubalamu kantu naye Ssemujju Nganda baleeta n'ekiteeso mu parliament okwebaza myayino Kajina muyinako ebbaluwa ng'esimukuba ne muteeka wali. Temuli inflate ndirabaga mu Uganda temuli balokole. I was in the state house for 14 years. I came across one mulokole. Is a younger girl ali mu data center. Mpulira. Sala bwe mulokole mulala. Abasigadde basaaga busaza. Wali obutwa, wali ki. Bakoze dda program kulembeza weja. Ebikokola n'abakokola. Abalokole okuvawa. Abasambaga nti waliwo amajini amasiraamu n'agatali masiraamu buuza Sheikh Kakeeto. Bano balokole disibwenaabamuyitako lwayo Seeka ajja mubuuza amajini amasiraamu go geegatya. Nze mbakoledde nnyo have helped this country. Nti mafia temugitegeera. No. Bakwata obwamawulire obwo bukulu by'obwo n'ento yaako waliwo omusajja omusiru w'obuzaava. Nze obuzaava nsoma mitwe ne ngenda. Have no time seba mu kipya. Obuzaava yagambye Kayigulazi gundi oba Fifisimani oba ki nti kitatta wa Kayigula. If you are arresting Kayigulazi people then it is not murder. When you are arresting Kayigulazi people why don't you arrest Kayigula? Kati oyo naye ayina engalabi ye obuzaava ayina editor n'idioti. Mwina bagamba nti mmwe
taata obwa bayafuyisa nnyo olubuto ng'ayina enziko enziko kwata mu mutwe tekisoboka so if it is Kayibula you kill the other one insist on murder but if you say Kayibula as people then why don't you arrest Kayibula? I see okisse n'engalabi n'obusiru bwo okisse kifu njagala ombuulire ati akatabo kange credible media yeriwa kuba buli media ogikuba eriwo eri credible bali ate era nina akatabo kange nakawandika dda nembalaga media teyina maanyi abantu ba Uganda bali informed balina alternative gundi basoma ebintu bagamba batunda mmeka mpulira busiru gwe nolaba olupapula ng'olwa monitor every day Rwanda Museveni byasaana okwogerako mu budget Rwanda Museveni byatayogeddeko ebikulu Rwanda Rwanda egudde ensalo Kagame agambe tagenda kulumba Uganda ayuagana gwoli ki oli autufiiti ya Rwanda twakusedda ayugerwa mu studio za ABS television kagati Tamale Mirundi saving nakatabo kange wakazeemu kano kakadde nabalabula nti Museveni group gyayina and that's very dangerous nti abaana bano abali ne Museveni bwe bakola ebintu public ebiteeka ku Museveni. The two are inseparable. Yes, exactly, because he's in charge. He's supposed to be in charge. Me to sit with Nakalem. Why? He cannot. He was not there. She was not there. Samulabamu. Tabaina analytical. Zentunwe muntu nemulaba nti ayina nacho intellect mugezi. Kasasula bamu nacho intellect ngankuta. Kitufu. Nena badengenda bagamba abo bakada ba movement. You are confronted with the two problems. You cannot call a meeting today to discuss strategies. Nga gundi their reports. Nti bali ba gundi ba Bajjo bafuna billions. How can you tell a movement cadre to come and discuss in a situation where others are getting billions? You meeting to no, dekachiriye chiwendo chikole chiyite naye tuyita kuyita muntu asaininga emitwalo 10 ng'alaba Bajjo alina gye yagula miliyoni 5 kati bamutute mu kkooti bongera kunama mpulira yes waliwo gumwe wa $7 waliwo gumwe wa $8 bano mubayita saininga mitwalo 2 n'omuvunana treason that's love getting bitter. I see. Mubadde mwenna n'omuwa ssente ne mujoga abantu ne mubajoga ne mugabira ono ne mugabira ono. Is it the time to call an NRM cadres meeting? Probably that would be addressed to who called, not the cadres themselves. Yes. Ekyokubiri nti abo bannakalema bafeeringa dda ate kyadde kimuleeta muno kiki ayinza okuba ali ku revival muntu bamukubako enfuufu n'atereera nabagamba nti written on Monday 25th July 2018 kano nembaga nti challenge gye muyina mwenaalemu kuddira Museveni olulimi ne mulutaasa ku mannyo gaalo kuba ebikolebwa byonna public yo teyabula abagoba abantu mu ttaka baba baana ba Museveni mpulira ababbye ebintu baba baana ba Museveni abalina buli wali ekibbibwa abantu balumiriza bajja ne bastartinga ne bagamba nti no mwe kye muba mukola Museveni gwe muba muvunza tewali pate Museveni mumuvunze nti bino byonna baana be biva wuwe yabikola tukiyita surgical a surgical operation means kati bakyakuba kalifuumu mwenna bakuba wali we banaasala mpulira eno osigala olaba ya isolate blame everything on Museveni kyobala n'embabazi bwe yali adduka yakugamba I did not have political power super minister twayitumanye embabazi ebisinga yasalawo mu gavumenti yeti yalina political power kyobala Museveni bajja mwegaana nga Museveni ne bamuwamba nga mugaba abo ajja balabamu mpulira buntu yapusa ajja bulabanga gye buli kana akasajja kasonko kano katabane kakajinja ajja ne mukudumi wajja mulabamu nga bazina amazina mpulira because a businessman yet ajja kuvaawo outlive the regimes ayina okubeera Mandela ajja kubeerawo abala ekigenda Mandela kati atabangudde Bank of Uganda baamuwa monopoly ku mipiira kituufu waliwo type y'emipiira ye yekka yagiina ayina monopoly Bukenya yaddira gundi amanda ge twali tuletano kampuni 20 n'agenda ne gundi kabonero e China ne batekayo miliyoni ya $1 gonna n'agaggalawo akono tugayisa walala gayingira obujozi tubukuba obujozi bwamu mpulira
mumwe kati musolo gwotafuna kakati lwaki ogamba nti buli kimu bakibulaminga Museveni mweyo embeera otusuubira kukola ki kuba kati wekimala okukolebwa nti omuntu afunye monopole ne ku bizinesi alina okubeera ne ttiimu ekuba bano. We must separate the two. Tuba tulina kukyogera nti kirabika kya mukulu olaba tekikwatibwako aba movement balina okubabana omukooto ne banne bakugwe babawule ku Museveni bwe kitaba kyekyo mugudde kubanga mbagamba bw'osoma akatabo kange the effects of Banyampi politics on Museveni's future ono politics w'Abanyampi Abanyampi obamanyi Abanyampi bwabaawo omukulu ow'amaanyi ng'omugabe n'afuwa omukka wabaawo abayimirira sebo nze ekikoze gwonsinze naye nga si yakikoze abeewaayo people who are blamed abablamingibwa ku kibaddewo naye nga si be bakikoze Abaganda mukiina omulangira yaseeredde gutusinze nnyo gutusingidde ddala yesu bwe yafa gwasinga bakristaayo ndi dokita mbwe omulangira aseeredde nange saabasajja gutusinze nnyo gutya nze tegunsinga kitange bwe yafa gwasinga ani amukuuma ndi dokita kati politics waabo boogamba simanyi Abanyampi bisamusingi byese abo Banyampi politics w'Abanyampi kakati politics w'Abanyampi the Banyampi politics has affected Museveni's future. Does Museveni has any more future? He is already living in his future. His 30 years is already future. Bambire bwe baleese sente zaabwe extra luggage ne Mandela bo bali mu obolo ni bubi obolo ni mbwa obolo ni bubi bali bati obolo ni bubi bali ku wano bali Mandela azina n'embiri obolo ni bubi obolo ni mbwa obolo ni bubi bayoddo omusajja malinga bakubye mukomera abaleeta ebintu ku chartered plane ebitakkirizibwako bo bali mazina bafunyeyo Omunyampi malinga mutujoze Omunyampi malinga gwe bakubyere abagiswa babiri Abanyampi ne bakuba mukomera bo bali eri but it affects Museveni. Why? This man wotuukira ku level ya commissioner of currency oba director of currency nga gwejjamu empapulo ozooke gwokubisa sente ebweru is not a joke and African politics rotates around this ethnicity muyinza obutafaanana Kalumba Malinga ekisinga mukazi we n'abaana babamulabe omanyi nti abantu tebajja kusoma nze nakyawa Kabusenga kunkuba mawulire faamu ye baligitwala Kabusenga bwataliduka bajja birawo ne bamutte n'ekkulubi ekintu ekisinga okubeera fane ku issues za Bank of Uganda. The real issue is not discussed. Olw'ensonga tugambibwa mu Uganda tewalina abadde amanyi nti wali ennyonyi etase naye waliwo eyagitegeera n'ateekako ebiri ate tobalabako Mandela n'embiri togenda balabako mu kalulu eyasibiddwa mulala anti eyasibiddwa ewaabwe temujja kujjayo kalulu Malinga mpulira ne mu bagisu bano kuba bagenda ne babuulira nkirebera ku baana baabwe nabaga nti nze pulezidenti yatunuulira yanwanirira nnyo era abantu beewuuza nti obukadde 10 yamuwadde bwaki yes nze nasala amapesa nekuba omukooto nebasajja kagundi kali kajjeko ne jijjeko bebakutte kalenzi gwe kekwese mugundi mu minisitule ya ICT kekukumi katabani kaka jijjeko bakutte I separated the two. I see. Mwekibalema nti abaana bano bwe bakujooga ngwave wanadde wano sikukubana enkutta sikubana enkwasa omutwe najja kulambula gavumenti naddeyo ewange nenjawula Museveni na bano bazze bakutte atali ate mu story za Bank of Uganda ye bamukutte tewali bujulizi bulaga ti omusajja ono olwokuba erini kyaji ya kino yaguza ba Mandela space tamanyiddeeko ddala naye future yo gisse abaana be bamulabye naye mwe Banyampi politics tukuliati Banyampi very dangerous naye kisingo obusungu bwe bazimbye wano mu Banyampi politics akatabo kankafulumiza mu Luganda mu Lunyankole Lukiga mu Lungereza kaka akolungereza naye kyakajja kubeerawo ku street Abanyampi politics ekisinga okunyiiza the effects of Banyampi politics twawulira mbire nazina n'egundi
paka kini obolo ni bubi nga malinga yali ekisinga kwewugisa abantu abali mugundi implicated mu scandal tunawulira kwe bakutembire tunawulira kwe bakutemandera yadde okuwulira nti no bayina okukola emigugu twawulira nti akolo runs to tax owa revenue yagenze ate ebintu abirikolayizing mpulira nti wabba muwalange ku ssomero tuze kweyanjula muwasempeta mpulira oyo akolo ate waliwo ono wasaidi aklo kakati nolosanga ono ayambala amasuuti ono gundi bahati how can you say nti omulwadde ali bulungi nga bamwongerako macupa ga musaayi omulwadde ali bulungi agenda kusuuka eno bwe mupakira ecupa mpulira omusajja atugamba nti economy etambula bulungi nnyo budget ya trillion converted in dollars tufuuka international mpulira trillion no convert this trillion bwabasoma akugamba nti economy eri bulungi nnyo ate bakugamba nti bakuba billion bitano to pump it in the economy economy etambula obulungi ate twetaaga sente ogiyimirizaawo omulwadde agwe bagenda okusibula bamutwala mu intensive care unit bahati kati oyo banyampi as they look for banyampi they are exposing themselves nti kampuni eri etugambye ekuba sente etugambye nga bwe bataddemu emigugu ne batuwe fine ate bano abanyampi be babikoze mpulira bali kampuni yali eganye ekigendererwa kiriki ekigendererwa kya sikando ya Bank of Uganda akatabo kange kiki kye tufunamu effects of abanyampi nkugamba temwe temumanyi baafiya bwekola lwali lunaku lwakuna red paper nekuba amawulire vacuum at Bank of Uganda mwatwa ne bakulaga ono ng'atalantuka governor mulwadde. Do you know what it means? Bayagala okulaga governor was running away from responsibility. Humiliate yourself. Nti gwe toli in charge. The governor is dealing with the cousin relative according to red paper. I see. Ekitegeeza whatever is happening here is not in charge. Governor yakitadda waliwo abalala bakikuttemu yalikinga mu red paper kyokka yasayininga ku ssente signature ye kyali ku ssente ategedde walina okubeerawo omunyampi yali seefu awandiise era tomanyi nti yaisene nakalema tomanyi nti kati yali ye gavana alekera abanyampi balina okuba omusajja ono wakalensi bano bwagavana abadde abwagala bali bajja ne bateekawo omutwani wa gundi manzi tumuboyine ne bamuteeka wali but alina nsonyi which is good. They know the importance of Bank of Uganda. Oyagala kutugamba nti governor okwepredictinga okutandika okumulaba nti mulwadde muki akiddukamu anonye gwakisuulamu atandise nti omusajja bambi ali Sinairo omusajja kozi yayagala okugamba sirina ekyayi sirina buyinza singa obadde oyina omwana omukulu omusomesa ng'ali mu ssomero asomesa abaana n'agenda ku ssomero mu ddwaliro ne bamugamba nti ali impotent abawala ne bajja omugamba ate badokita basalawo dda kitakola omusajja tayaka ate yabafunyisiza ati butuufu eno malisi ekitegeeza kino ekyokumugamba nti nno ali impotent kyamuyambako ate tewali awaayo omuwala we nti amugezesezeeko nga mukazi we bw'ayakirako kakati ya gavana yakola tukita inoculation theory mu propaganda batugamba gavana yewiiso bulowa mu sikandi eno ye yavaayo ensonga bisobola nakalema naddusa engalabiye bwagenda asizinga of Bank of Uganda ate basente bali bazibye mu Bank of Uganda zali ku nnyonyi you only search when bana basajja babeera ne coffers era kimanyi director wa currency yakuuma safe sente zibuze mugende mwazeewuwe naye kati nakalema yali akimaki ku Bank of Uganda nakalema ekyali mutwalayo baawe omusajja ono yawamba ebintu bino ku airport yamugoba ku kisaawe nakalima naye kali muzayo musajja musoga sana segwanga nga tebanamutta ejo gali kubi ayinza okutibwa embwa tebaje kutuwabano abangereza ngegula paundi emitwalo 35 ebagitira yali yakola naye ate Rwanda dogo section y'amaanyi nnyo
tulina okuba n'embwa ku kisaawe eziwunyiriza ebitakkirizibwa oli takubye lwakuna kubanga nze mbamu kasitole kajja bwe kati nekajja bwe kati nze mba nabategedde dda tiwekana amalya nga ono bamututte kakati ku Saturday vision nekuba sitole ngega nti babbye ssente bakubye ssente endala nga gavana amaze okyejjamu yali Sinayiro ali Sinayiro yawandiikira atya Nakalema gavana katukakubireko mu ebyo muli biyoga abantu nga nvudde kufa abalizoninga yayi reason nebwembeera kwekyo gavana amaze okulaga nti nze sikiriimu sitoleze mulwadde n'obulwadde kati ate awandiikidde ani Nakalema nti jangu oyingirewo Nakalema tagenze walala azze ku Bank of Uganda musajja oli ow'okukisaawe nti ebintu bisobola oyitawo yagana bbaawo ogendayo nti ebintu bisobola okuyitawo birimu n'abakobo b'enganda n'emikwano program kulembeze wencha kuterevu mu studios nenkwata kati akatabo kange kano baali batutte omusajja oyo erinnya liri nsanyusa nnyo basira bake nti basira bake bagenda omuwa obulamuzi ne bamugamba nti yakwana omuwala nenkabawandiikira kakati nembakulaga be bakakozesa sex scandal nti ono Kasujja bamugoba mu electoral commission a noisy woman bamumanyi nnyo a noisy woman parades herself as emulokole parades masquerades sinekikamanyi meaning yakyo masquerades as emulokole a prominent mulokole kweyisayisa ng'omulokole yakuba Kasujja namuleetera Nantaba the moment Kasujja was sacked from electoral commission Nantaba disappeared Nantaba disappeared oyagala kuŋŋamba nti stories zono yebase ku gundi mu ministry ziba za buyayi ziba za buyayi bazireta kukola ki intention yaze bayaki kukukuba baba bagala okufulumya bayiyayo kye bayiya mukwate era mukatabo kano nkugamba nti asaba akaboozi mukwate gwe mugende tugende ejjinja nga mu kitanda munda mulimu abaserikale naye Tamale kirimu ekiti tewali mukka tewali wabeera mukka watali muliro bayinza okuba nawe bakuteza akantu ke bamanyi koli common mu ekyo nti eno mafia tosobola gitegeera nti president alaga wannamugongo akasajja ako kennyini ako nekakuba mu mawulire kubanga ezo kampuni zaabwe omanye nannyini yazimba kyakyabusi sabaga nti ntaka lyadduka sabaga nti akibisopo ntaka lyagenda kudduka emyaka tajja gimalayo tagenze nga wa myaka 65 tebatunda entebe ne batunda entebe biliyoni nazisanga ku akaunti nga bazijjeeko soko mbulire ntaka liteyadduse luwalira omusajja yali abwatula gundi lwalira omuggo ne bamuvunana mbw ayina ebaluwa ze butabika yawetera ku muzikiti yatwalako embisi ku muzikiti yali azze kubwatula luwalira mbu lubaale akutwala gye banakuba poliisi nemuvunaana ate lwaki mwamuvunaana omulalu disrupting charge service yawogana bwoganya yajja nembukuli akuba erwalira yajagikwezi bono tadduse naye akasajja ako kakuba mu mawulire nga pulezidenti alagagenda Church bagitwala mbu pulezidenti akasajja ako we bali kanywereza wano tusaba Katonda kakwatibweko kabeerewo nga faamu yako bagitema ekyachawusi yaba abaana ekizimbe kiriko kyetumanyi kiriko n'omusalaba kyekyali kikubya Ameria waliwo gwe tuyita nominal partner kitegeeza nti erinnya lyo nga livuga nembagamba gundi kitaka nti kitaka nze nawandika mu 2017 nti nga tugenda mu kulonda Sunday 17 December 2017 nembagamba kino ekigambo bakiyita Trojan horse Trojan horse kabaka omu baali bawalangana ne kabaka munne oli kwe kubajja endogoyi nga nnene n'agiteekamu amagye n'emmere naye nga nfumite obutuli ono tabulaba bassa kabaka olwakiraba n'agata mukwano gwange olutalo luweddewo nti kino ekintu kirina kubeera na mu kisenge kyange bajja kukibba baana bajja kikwatako kabaka yawandikako amakula ekibuli nga baga family debati baga family de firiji olwatwala tuva Masaka ne Ssaabasajja kabaka naga nti mundeeta ekikajjo kyange ekyaggoowa nga tekirabikako nemugamba omutaka yakibbiddeko nateete bakomyawo omusango gw'obukulu bw'ekika ne bakoba ngaomutaka abbye ekikajjo kya kabaka
obuwagazi bukulabiza ku bintu ebyewunyisa Kiwalabe Male yayisa omukolo nga Nabagereka ye mugenyi omukulu ate yatunda essomero lya Nabagereka. Bade bamutikkira lotale. Omutwe gwo ne butakubuulira alaga Kayanja alaga essomero lya Nabagereka liriwa. Kiwalabe Male eriyo wano ku private eriyo wansi mbulota okimanyi essomero baalitunda n'abaana bagenda byalotale alese Nabagereka atulaga nnyanja ate gwe tokiwulira nga kisawundinga nga watunda essomero lya Nabagereka ate Nabagereka